omukyala ng'akola kuteeka okuba nga weekuli. Nnyinza okuba nga teebyemu nti abaami bammwe babakkiriza mugende mukole, era kyendaba kubanga n'abaami bakyagala olw'ensi engeri gyetabuse. Naye bwakukkiriza, netugenda okutunuulira, bwakukkiriza bw'ogenda okukola osigala ku mulamwa, okukola kwe kwali kutya, okukola kwe kwali kutya. Kangoye okumanyanga tugenda kutunuulira Khadija binti Khuwaylid. Khadija muwala wa Khuwaylid tugenda okukomera okuteekako radiyallahu anha, Allah yamusiima. Lwaki bakiteekako? Allah yamusiima. Njagala okubawa essanyu nti n'olwaleero mummwe mulimu Allah basobola okusiima, tebaatusibirayo okwogera ekigambo ku ggwe abayatiikiridde ne tugamba nti Allah yakusiima kuyo. Mulimu Allah baasiima mummwe, naye okusiimibwa kwabwe kunajja kutya oba kujja kutya, kitolaba ng'onooba